Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Malaika Anjisabo jebaliko alesaba naye jebaleko kadima ku Beera FM wano ne kabuguza esabo ni wabadde ngambye kubireko bo ni na boyfriend wange amuyita Dennis ani amuyita Dennis Dennis yampa olubuto ati lwa myezi 3 naye Dennis yandekawo tandabirira tanfaako ne bwoyo yaki tasobola kukikuwa simanyi buzibu kwe buva tomanyi buzibu kwe buva gwenga gwe. Okay, mumaze ebbanga ki ne Dennis? Banga lineneko. Eneko olubuto lwa bbanga ki? Lwa myezi 3. Temubeera mwenna? Nedda tetubeera ffenna. Kati obuyambi yemwe omugamba agamba ati? Simwajjako nzije. Kasita alaba nga nze nkubye oba nkubidde ku ssimu ki oluwulira eddoboozi lyange ng'ajjako. Naye ng'olubuto alumanyi nti olulina? Alumanyi nti ndulina. Toyinayo bantu be b'omanyi? Gwe nali mmanyi yagenda Dubai n'essimu ze teziyitamu. Essimu ze teziyitamu. Togenda nko waabwe? Sigenda ngayo ko yali yandaga oyo muganda wo. Yali yakulaga oyo muganda. Okay, kakati abogozi obiwulidde. Kakati oyagala tukuyambe ki? Abamu munkubirireko munjogerereko naye wakiri alagirira olubuto lwe. Wagendako mu b'amateeka? Kadima amadde saagala agendayo mu b'amateeka bajja kumusiba ate nga yenna nnyini lubuto mbadde saagala kumusiba. Kati gwe biki by'osinga okwagala kulabirira lubuto? Njagala labirira olubuto. Takuwadde n'ekikumi weekiti? Wadde. Gwe obeera wa? Embeera eno Matugga. Obeera Matugga. Mu bazadde oba? Neepangisiriza akazigo kange. Obeera. Kale katumukubireko oyagala okwogerako naye? Nedda ssebo saagala kwogera naye. Yi lwaki? Baawo omutya? Mutya naye nze nakoowa okwereega naye. Nakoowa okwereega naye. Kale tovaako katumukubire tulabe wano. Hala. Dennis. Wansebo. Jebaleko. Kale sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi ate obuwo sebo. N'obwange si bubi. Ono ingiriya. Nedda sinze engineer taata. Daga nsuuza okunkubira ku mulimu. Kakati. Sebo. Yenze kadima ndi ku beat wano. Beat. Sebo. Nga njagala kwogera ku nsonga za malayika. Malayika omumanyi? Malayika mumanyi abadde ki? Omuyita otya? Bwana demu wange. Demuwo. Esebo. Kakati ensonga etukubisiza? Esebo. Malayika nga ayagala buyambi. Lwaki tomuwa buyambi ate nga ali lubuto lwo? Olubuto mbu oluusi olwegaana kwegamba tutegeerekeka. Alimbyemu kubanga. Tegaanangako ku lubuto awo bampaayirizaamukko. Tolwegaanangako? Tegaananga ku lubuto. Kati lwaki tomuwa buyambi? Neyo bituuseeyo. Kati anti nsonga ya buyambi taata. Olaba ekyaddala muganda wange nze sirina sente ndi bubi. Oyina sente? Sirina sente naye yennyini akimanyi. Kakati lwaki wamufunisa olubuto ng'omanyi toyina sente? Saamugamba agambe saamugamba yatulindeko okuzaala embeera gye ndimu okola ki? Era n'okubuuza nze saamanya kuba nali mmanyi nti yagenda mu famire. Mpulira naye nga namunnyonnyola ate n'ekyokubiri kankubuulire muganda wange. Naye yennyini akimanyi. Yansinga ku sente. Akusinga ku sente? Ayinza okukubira essimu nga 20 omwana ngereza nkoko ngereza ekyennyanja ngereza kino kati nange kennyini neeremerera oluusi. Akusinga ku sente atya? Omulimu gwakola gwa bbeeyi nze nkola wa namwegaya ne mugamba malayika kwano tate nsaba ofuniyeko kasente nange mbeeka kitekola ki kyekola okiwulira. Wamugamba otya? Namwegaya ne mugamba malayika kwano nsaba omufuleyo ku sente nange mbeeko kyenkola. Ale nga gwe yagala kuwa sente. Labu yakuyambagana kati sirina yalina okiraba namunyonya ne mugamba atetenkanyizeeyo akasente afune olaba omwezi yaŋŋamba afuna emitwalo ekiwera 7 oba 8 omwezi nga tekuli buno obusente bamuteekamu nga wanya era ebyeti. Anti naye kati ezo sente zize za mukazi gwe lwaki oba tomuwa sente zirabirira olubuto? Anti kati olaba senga nange kenyini nalina sente
nze nange nandimuwadde ku zange amwadala okiraba kati nange wabanga yalina mwebeeyo nandibadde kati ngula ebintu nga bwabyagala oba omwana gwayagala ekintu nga ngula nenkola ki ale kuzize kati bwampa sente nengula ekintu omwana n'akirya agenda kukomplaininga nti ani yakiguze era jakoza nze nabiki akati tukole bwe Denesi omukyala atukubidde ng'ali mu mbeera yabwe nnyikavu toyinawo osobola kuyiya kasente n'okamuwa n'ayita mu mbeera eno gy'alimu obuli muganda wange kana yalimbyemu kubanga bw'aba atandise kundaala asanga bwesimuwa kasente kumuyamba okitegeera nga ate nfuba lulina mugula Rolex ya 2,000 naye kasente ezo nazifuna wano oba omuyaye wange yazimpa batuva ku sayiti nga sikoze ingiriya teyazze naye nafuba 2,000 nga bazimpa nenkola ki nengula kiyayaga kuba yayaga Rolex essaawa eyo naye nemunyonya nemugamba olaba oba olinamuko kasente abaina ne sente kale kati tukole bwe kati tugenda kukola tutya tuwe ku magezi nange kenyini neetaaga buyambi okiwulira era okuba essimu nga manyi waliwo ingini yadde ansuubiza okugenda kole ku sayiti nenooza nti yakoze eki yakubye essimu atwagala buyambi anti kati nange kenyini neetaaga buyambi sirina era muganda wange mbadde nsaba muba olinamu ontetenkanyizeko kwa mwana ekyeggulo kyo sikirina nkutetenkanyize ku kise mwe mulinamu ku sente kusebu nkutetenkanyize ku kitulina sente ziririddawa andi ompaayo olaba enamba eyo nyini gyeyakuwadde biyi namba yange ya mobile money onteerako bino byansi kitegeera onteerako nempita mu lunaku namba yange etakagimu Denisi onteereko sisiina sente naawe jeko kale weebityo omusajja Kadima namayanja ako kabogoza kamukigenzi kitya ekintabuli ky'omuziki omuko muwulidde naye simanyi omuko ono alabikanga katumusabire kale mpereza ka WhatsApp tunyumyenyumyemuko Kadima ono mama kulisi naye bannange omusajja ye mutuufu ye alabika talina ssente kyo kituufu alabika talina alabika naye bambi lwakuba naye era omukyala yalina ensobe yamugamba tetugira nti n'alemerako mama kulisi kale webali nnyo mama Chris webalire ddala tusiimidde ddala Naalongo Katongole emasajja oteesa otya wano wanji bannange emberenge egaze malayika amagezi genkuwa nonya kyokola mukulu kasita omwami agambye nti omusinga ku ssente labirira mwana wo kasita amumanyi nti wuwe olubuto lulwe naye baaba watomera ekisiikirize kyennyini yatomera ekisiikirize Naalongo Katongole nga kinene mukka ekisiikirize okukitomera Haji Kadima salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh banange mwebale kutuweereza ndabira kabogoza n'ennamayanja banange tubagala nnyo amanya nze Haji Kasule Rashid ngambeera Kabowa ekyamazima kiri nti oyo omwana mulenzi omwana muwala yafuna muyayi kubanga watuukidde okubeera ng'asaba ate ye obuyambi kitegeeza yejjako buvunaanyizibwa okubeera ng'alabirira omuwala so asaana kutwalibwa mu bamateeka hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasule Kadima n'amayanja mwebala tuweereza amanya jate nampanyiwa ne Kabowa naye omusajja omuyaayi atuuka n'okubala chapati Kadima abaana bawala nabo beebereremu omuntu gwolaba ddala n'enkumi 2 ng'akuga nti ava zikola oba omunoonyaako kyoyo ate singa tebabaleetala ku leediyo kubeera oba omanyi enfuna y'abalo sigadde nejja tenamponye Kabowa abagobe ku leediyo agendi bakiwunzikire nga bali babiri Haji taata neyanza nnyo ne mama munda biraje tumugaye mutumiddeko mama wange jekete eruwero muneteesateesaako tulabe naawe enteesayo yeebeere etya mugwanya wanji Kadima mwebala okuweereza nze kyengamba oyo omwami oyo alabirira olubuto lwe alabirira olubuto naye omukyala sente zalina naze za kikazi kale naye abayagala ku sente y'omwami esobola okulabirira olubuto omukazi yalwefunira olubuto yakitegeeza omwami yakola ki balufuna bombi kati omwami yeetereza alabirira olubuto webala okuweereza mugwanya biramu kobawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya mu kibimba musule bulungi mweraba